Byongo bitadde ku bbali ekitongole ky'ekibiina ky'amawanga amagatte ekirwanyisa akawuka akalwaza Mukenenya ekya UNAIDS kisimbye nnyo Uganda olw'engeri gyekuttemu olutalo lwa Mukenenya. Okusinziira ku Musa Budungu abadde omukwanaganya w'ekibiina kino mu Uganda, waagendedde ng'olutalo ku Mukenenya Uganda erukutte bulungi. Omusasi waffe Kaltuvire ku ntono. Ekitongole ky'ekibiina ky'amawanga amagatte ekirwanisa Mukenenya kisimbye Uganda olw'okubeera ensaale mu kulwanisa akawuka ka Mukenenya. Abadde akulira ekitongole kino eky'ekibiina ky'amawanga amagatte ekirwanisa Mukenenya mu ggwanga, Musa Bungudu bino abyogedde wabadde awubyeko olubulu w'ekigere mu paalamenti okusibira omukubiza w'olukiiko lw'eggwanga Rebecca Alitwala Kadaga wamu n'okwanjula omukwanyaganya w'emirimu mu kibiina kino omujja Rose Mulango. Mu kuwaayamu ne sipiika wa paalamenti, Bungudu yeebazizza eggwanga lya Uganda ku lw'okusoosowaza okulwanyisa akawuka ka siriimu wamu n'okumanyisa bannayuganda ku ndwadde eno nga kati abantu abafa obulwadde bwa siriimu omuwendo gukendeeredde ddala okuva ku 63 okutuuka ku 28 buli mwaka. 95% of all pregnant women in this country are already on treatment. Unfortunately for my own country, Nigeria, while Uganda is 95%, Nigeria is at 30%. Oh. So also the reduction on babies catching up with the disease has reduced by 86%. In Uganda? In Uganda. And that has made Uganda to be among the selected 21 countries that are called countries with the burden of the disease. So Uganda, in terms of the progress made, Uganda is leading all the countries. Oh, okay. Uganda presided the General Assembly of the United Nations when the Agenda 2030 was adopted. Yes. So we look forward to making sure that Uganda remains a role model in inclusive development and showing how development can be done going forward. Wabulayo omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga Rebecca Alitwala Kadaga yasiimye emirimu Musa Bungudu gy'akoze mu Uganda era n'agamba nti bonga aba paalamenti bakufuna omusomo okuva mu kitongole ky'ekibiina eky'amawanga amagatte ku ndwadde ya Mukenenya olwo ababaka basobole okubunya enjiri mu bantu be bakiikirira. On the Sustainable Development Goals, we did not have an opportunity to have an MDG committee last time, but now because Parliament's more on board, I want to arrange that we have an annual report on the status of the SDGs. And in fact, I want to talk to the President, tell me which minister I should harass to give us a report, because on the MDGs nobody ever reported because we didn't have a specific minister. So we're going to prioritize the SDGs and keep track so that we can support the work, and where there are loopholes we also identify them and ask the government to address them. So we're really going to be more engaged this time. Ekitongole ky'amawanga amagatte kisaale nnyo mu kulwanyisa akawuka ka Mukenenya wamu n'okuleetawo enkulaakulana ku ssemazinga wa Afrika nga kiyita mu nteekateeka zaayo ez'ekiruubirirwa n'ebyenkulaakulana nga tetunnatuuka mu mwaka gwa 2023. Mu Uganda, abantu abafuna akawuka ka siriimu bawerera ddala obutundu 7 ku 100 era nga abantu abakunukiriza mu bukadde obubiri be balina akawuka ka siriimu naye abasinga batandika dde okukozesa eddagala eriweweeza ku kawuka kano. Steven Tugyarugayo, Kingdom TV, amalindirire. Where? You actually see them live. This is Kingdom TV.